Oluvannyuma lw'emyaka kati 56 nga kampuni y'abannamateeka b'Obwakabaka bwa Buganda yaggyibwawo mu njega ya 1966, olwaleero kampuni eno eya Buganda Royal Law Chambers nate egguddwawo mu butongole. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda agamba nti eno yakuyamba nnyo okukakasa nti Obwakabaka butambulira ku nkola egoberera amateeka mu buli kye bunaasalawo n'ekigere kye bunaatwala. Denga ekinyusi kyaffe y'ennono n'obuwangwa ate amateeka gwe musingi ennono kwetuula n'ebukala n'etanyenyezebwa. Nga bwe mumanyi Obwakabaka bwa Buganda ssemateeka bumanyi n'amateeka awo nno tulina okugatambuliramu mu byonna bye tukola. Okwogera ku nkola z'obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu ggwanga, Oweekitiibwa Mayiga asabye abantu okugondera amateeka naye ate n'agumiza omugaso gw'abalamuzi okukola okusalawo okutaasiikula emmeme z'abantu na kuvvoola buwanga bwabwe. Kuba biragiro ebyesitta z'ensi oba ebiwaawaaza abantu oba ebisiikuula emmeme z'abantu. Enkya ya leero nkeddeko wali mu kanisa ey'Endeeba gye baamenye waaliwo ebiragiro bya kkooti, naye kkooti yeerabira nti abantu balina okukkiriza. Kkooti yeerabira kiki abantu kye balowooza ku bifo ebisinzizibwamu wadde ng'amateeka weegali tewaliiwo ddagala ddala lyonna. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Christopher Bwanika yalaze Obuganda bwe bunaaganyulwa ennyo mu yaafeesi y'abannamateeka eno egguddwawo. Abantu balina obulumi bungi nnyo bangi nnyo okusinga balumizibwa ku nsonga ezikwata ku ttaka lyabwe. Abamu baggyibwako ettaka lyabwe, abalala bagobebwa mu ttaka naye nga tebasobola kusasulira balooya. Kakati abantu baawano okusingira ddala mu Buganda ekibalemerera kyonna baddukira wa Ssaabasajja nga gye basuubira okufuna okuyambibwa. Ate Ssaabasajja ayagala nnyo abantu be era ekirowoozo kino kyava ku bwetaavu obuli mu bantu. Omulamuzi wa kkooti ensukulumu Honorable Justice Esther Kitimbo Kisaache abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye Obwakabaka bwa Buganda okukakasa nti bannamateeka bonna bwe bunaakozesa mu kampuni eno bakuuma ekitiibwa kyabwo mu misango gyonna n'enzirukanya y'emirimu. Bakiyita brand erinnya nga boga nti mwana waani. Kati bwe tuba twogeranga mu kuzaalibwa ofiisi eno mwana wa Buganda. Kale nga bw'imeno ga sijja kusawaza bajjajjange na bakitange abakolera erinnya lino, tusuubira nti n'ofiisi eno ejja kubeera nsaale mu kuyumirirawo mu buli mbeera yonna ng'ekola n'obukugu n'omwoyo gwa ggwanga era nga bwe ntegeezezza nti bajjajjaffe entalo baazirwaniranga n'amafumu. Kati amafumu g'ennaku zino gali mu boardroom oba mu ofiisi ezisalawo ne kkooti. Yaafeesi z'abannamateeka ba Buganda zigguddwawo ku kizimbe ekikulu eky'ebyemirimu ku Bulange Mmengo ng'omukolo gwetabiddwako bannamateeka abagundiivu bangi okuva e Bule n'e Bweya. Stephen Mayombwe Mugano na Record TV e Bulange Mmengo.